Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifiro tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Ndikamu kenyini mukwano katugendeko mutabbizi njagala lusooka okujjukizaako. Njagala kulaba ku baana bange naye ne ku ssomero gye basomera omusajja tanzikiriza gendayo tanzikiriza bakyalirako ku vidi wentuukayo nga baŋŋamba abaana babakyalidde dda ffe tetukumanyi ggwe ate ggwe gwani bazadde b'abaana nga tumanyi balala mpulira ennaku ng'enzita munnange nsaba munyambe omutima gw'abaana bange gunnuma njagala kulaba ku baana bange munyambe nsaba buyambi Sama buyambi sebo mukola ekisoboka ndabe ku baana bange nange wennyini twakubidde omwami olunaku lweggula essimu nga takwata katugiddemukko tulabe oba tunaamufuna tomanya kuba omukyala wa amazima mangi. Muzeeyi nkulamusizza ssebo. Wamu nange ssebo. Njogerako ne mwami Nsamba. Yenze kenyini. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Mubadde oli mu kutambulamu? Mbadde oli mu kutambulamu katono naye tusobola okwogera. Tusobola okwogera. Kakati bampita kadima nkubidde okuva ku BFM ku radio wano ssebo. Omukyala Nansubuga tugambye nti yali maama w'abaana bo. N'atugamba ng'ayagala twogereko naawe olw'ensonga ezitambula kuba tugambye nti abaana babamuggyako ebbanga kati liiseeyiseeko kati nga twagadde kumanya ensonga ki kuba tugambye nti omukkiriza kulaba ku baana abaana ku ssomero tumukkiriza gendayo kwegamba ali mu mbeera ate nga ye maama waabwe naye abeera n'olukisa oba n'olukusa okulaba ku baana be. Kakati omukyalo oyo abaana nga bamuggyako ku mateeka era akimanyi. Bwe bamuggyako mu mateeka? Bamuggyako mu mateeka. Yatugambye nti tebyali mu mateeka. Amateeka mpozi nga yakulimbye bulimbi. Ekyokubiri siyinza kukkiriza mukyalo oyo kulaba abaana abo kuba kati ekisooka ye nga ye alimu embeera z'obulogo. Ye nga ye alimu embeera z'obulogo. Igwe atali mulogo mwami Nsamba wabula bw'otya obulogo nti abulina? Nina sooseezi zange ezindaga. Olina sooseezi zo? Ekirala abaana bwe bagendayo ewuwe kwegamba abatwala ne batandika kugenda mu masabo kutandika kweraguzalaguza ate ebintu byesikiririzaamu. Gwe byotakkiririzaamu. Kati mu mbeera eyo mba siyinza kukkiriza yadde n'eddakiika n'emu nti abaana abatwala abendenga nabo oba abalabe. Mwami Nsamba, amateeka omwami nti agakuwa abaana basinziira ku nsonga ki ezaakuweesa abaana? Bwe twali nga tuli mu nsonga ezo okutwala omwana engeri gye kiri nti biological naawe obimanyi nekituuka ekiseera nga oli tasobola kubalabirira mu ngeri ze gye naali agadde maama waabwe. Bwe nayogera n'abantu abakwatibwako ku nsonga ezo ne baŋŋamba nti okkirizibwa okubeera n'abaana bo. Oli etakyasobola kubanga bannyonnyola ensonga zange era nga bwe nkugambye ate ng'omanyi abaana abato kyangu nnyo okukkiriza bannyaabo. Kisoboka kuba kati ate awo nabo babala bagenze kwonooneka bwonooneki kati mpozi nga ye agamba nti awulira ayagala nnyo okubalaba nga ajja kuntwogera nange tusisinkane wantu abalabira awo mbazzeeyo naye nga simukkiriza kubatwala. Oyagala abalabire ngaawo male obazzeeyo? Abalabira awo nga nange wendi abazzeeyo. Omanyi ensonga ze tuba tulina zikwata mpolampola mwami Nsamba ne tutuuka ku ekyo kye twagala. Ekyo nakyo kiba kisoboka ogw'omukisa nagwo tugweyanziza kuba yatugambye nti tomukkiririza ddala kubalaba naye bw'oŋŋamba nti musobola okusisinkana musisinkanye n'abalabako kiryoke. Ekyo kyabaakola naye ng'okubatwala nti abeere nabo kukkiriza yadde. Akati ekirala mwami Nsamba omukyalo ono bw'atunnyonnyola atugamba nti ku ssomero wamugaana abasikaali bamugaana okugendayo bamugamba togenda biki lwaki ate ku ssomero omugaana okugenda okulaba abaana? Omanyi ebintu by'abakyala era bw'atuuka yajja kubannyonnyola birala n'abaana kati mpozi ng'ayagala nga ye bw'agendayo beere nga nze muwadde olukusu
kugendayo naye nga sisobola kumukkiriza kubalaba kuba n'ebigambo byajjo bagamba birala. Abagamba ebigambo ayinza kubanga tabagamba bigambo kuba ne bwe baba nga batuuse waka emize gyabwe gyeraga bwerazi babeera baagala nakutta baana bannaabwe. Ogambye otya? Emize gyabwe gyeraga buli lwabatwala bagenda okudda ng'abaana bakyuse oba tubategeera babeera baagala kuttingana ne bannaabwe kubawa butwa kulwana. Ne bannaabwe bano baba balese waka. Bannaabwe baba balese waka kati nga ggwe bw'obeera nga ggwe musajja munnange oyinza okukkiriza omukyala atwale abaana bagende okudda nga bafuuse nga bo. Bwekibanga bwekityo ate tekiba kirungi ge mazima. Nange wennambira akati mwami Nsamba tukole bwe tuti nsaba tuteekewo olutindo wakati waffe naawe. Omukyalo ono musobole okubanga mukwatagana abaana nga bw'ogambye nti asobola okujja n'abalabako bonna we muba muli n'atagenda nabo ne tutandikira w'ekirala. Namuwulidde omukyalo ono ng'embeera gy'ali mu byenfuna eyinza okuba si nnungi era ndowooza kyekyamukuggisaako. Tosobola kumuyambayambayo kkono omuwa ky'omuwadde maama w'abaana bo. Anti ku nsonga eyo nga bwe nkugambye nti bw'aba ayagala okulaba abaana ajje tutuule byonna tujja kubyogera. Ku buyambi obw'akasente ajje tubyogere abaana we balimba naye tumulabye kati then yambuulire ekizibu ki tulabe oba nsobola okumuyamba oba nga kyetaagisa ekirala. Kuba maama w'abaana bo wabeera ng'embeera gy'alimu si nnungi munnaye ate biba birungi naawe gy'obeera oli n'abaana baba tebajja kusanyuka. Kati mukama wange mbadde nsaba nkukubireko ndowooza olunaku olw'enkya nze nga tetuli ku mpewo twongere okuteekawo olutindo wakati waffe naye sebo webala okwogera obulungi n'otatukaluubiriza mukama wange. Gwe tokiinaako mutawaana ogambye nti abaana asobola okubalaba. Abaana asobola okubalaba naye abalaba in my presence. In your presence. Mukama wange tweyanza nnyo sebo tweyanzeege. Kadima namayandi akukabokoza nikigenzi kitya ekinta buli ky'omuziki ekisinga ebikyamula bingi obudde bugenderedde wano bwebityo bwe biri. Twagala okwebaza okuba ng'ogibaddeko abatuwa ku WhatsApp wano mubeere nga mujja tulabike nga tugendagenda tulabe nga messages tuzisoma mpola mpola tulabike nga ate mukwano gwange buli kimu kibeera mu ridaadi sana wennyini abasobodde okuba nga muteesa ku WhatsApp tulabike nga tulaba ki ekigenda bagenda maaso wennyini ntandike naani kale Adime bali kuweereza wano kyembo wanga ndi mayanga gomba kati omwekyala za magezi gemu abaana abeesonyiwe abaana bajja kukula bajja mama waabwe abaana abeesonyiwe musajja alebedde abaana wano kyembo wandi mayanga gomba kale webale nnyo munaffe Kimbowa emayanga gomba tweyanze gwebala okuba nga osobodde okuba nga okikwasaganya saidi zeeyo Kimbowa ne bano bagenda batumiddeko nnyo tubaagala wangi mu lugwe mukulu Kadima nze mu lugwe Emma abakyala balina emize mingi abaana abeesonyiwe babaleka mu mbeera mbi abaviireko ddala nze mu lugwe nkale webali agambye nti abeesonyiwe mutandisa ate gusalira mukazi bannange kiki saagala mukiwuke kakigenze gityamu bali kutuweereza b'emikwano mama Zayimaya omwana oyo mwagaddeko ekintu kimu nti yakuzibwa ye bali kuba musajja wa mpisa ate n'omukyala naye ayongera kuwa empisa osanga bajja kukwatagana we bali tuweereza b'emikwano